الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم tumwebaza Allah tusobozesezza okuyimirizaawo ejjuma eno mu bifo Allah byasinga okwagala nga gye mizikiti. Saba Allah akkirize emirimu gyaffe gye tukola atusiime nagyo era tuyingire ejjana, agituwe Allah tukingiriza omuliro. Kyokubiri, njagala kwebaza mukadde wange, musomesa wange, sheekhe wange, Sheikh Shafii Songolo olw'okubakwata obulungi, kubanga ffe twasomera eno Jinja ate gye twakulira oli ku Kakirungi ate ne tusomera eno. Kale bw'abakoba nti tuli basoga baki beene tegerekise. So mukama wange ssebo nkwebaza n'okutukkiriza okujjako wano okubeera wamu mu darusu eno ey'ekitiibwa. Ebigambo byange bijja kuba bitonotono. Ekisookera ddala kubakubiriza kwenywereza ku ddiini ya Busiraamu, agyenywerezaako ddala n'agisoma n'agitegeera tamenyeka. Abantu bamenyeka nnyo olw'obutamanya, ate abantu bangi tebaagala kwejjako butakola ki? Butamanya. Teyekkiriza otegeere nti tomanyi osobole okuyiga. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti rahimallahu muri'i, Allah asaasira omuntu oba asaasira omuntu arafa kadara nafsihi, amanya waakola ki? Waakoma. Buli w'onoomanya nti tomanyi, kigenda kukuyamba okuva ku ddaala kw'oli ogende mu kunoonya okumanya. Ensonga ey'okubiri, ekigambo kya la ilaha illallah shahada tukisome nnyo tukitegeera amakulu. Fahadhihi alkalima hiya miftaahu saada, ekigambo ekyo mwe muli ekisumuluzo eky'okwesiima fi dunya wal akhira, kuno ku nsi ne ku akhira. Ekikwasa ennaku, mulimu n'abasiraamu abatamanyi kukyatula, oba ntegerekisi, mulimu n'abasiraamu nga lafubuha, ekigambo ekyo kyennyini okukyatula obwatuzi ku lulimi nga tetumanyi kukyatula. Ashhadu an la ilaha illallah, abamu nga bwe bakyatula nga kyagaana okunywera ku luki? Ku lulimi. Tukiyige lafubuha, enjatula yaakyo, maanaha, amakulu agakirimu gategeeza nti la ma'budun bihaqqin illa Allah, teri yasinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, n'otasinza birala. Kirina empagi kwe kitudde bbiri, nafyun wa ithbaat, okunyweza ng'onywezaawo Allah, wa nafyun n'okugjawo ebisinzibwa ebitali ani? Ebitali Allah. Kyetuva tugaa nti la ilaha illa Allah. La ilaha y'empagi esooka ya nafyu, ojjawo n'otayimirizaawo byonna bisinzibwa, n'onyweza n'ogaa illa Allah, okuggyako Allah. Kirina shuruutu kwekitambulira, nga ne sharutu esookera ddala al-ilmu bimaanaha, okumanya amakulu gaakyo agakirimu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti man kaana akhiru kalaamihi fi dunya la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Omuntu asembyayo mu bigambo bye ebyensi, Allah n'akuwa ekyengera n'oyatula ekigambo ekyo,
nabbi yakakasa nti oyingira ki ejjana. Allah n'atugamba nti yuthabbitu llahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dunya. Allah anyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu. Kigambo kyekyo ekinywevu la ilaha illa Allah. Abanyweza nakyo mu bulamu buno obwensi ne bakitambulirako nga banywevu, ate n'abanyweza nakyo ne mu kabuli. Olisobola okukyatula nga ova mu nsi, bangi kibalema ne batuuka n'okumukirakana nti kyogere ekigaana. Lulimi ne luzitowa. N'abuuza kimu abaana bange, mukyala wange omugole tofumbirwanga amaduuka gange, naye nga bamugagamba la ilaha illallah gakigaali. Tosobola kukyogera mu kaseera ako akazigizigi akasembayo ng'obadde okiragajjalira. Yuthabbitu llahu alladhina amanu. Allah alikunyweza nakyo. Olibeeramu abo nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man kana akhiru kalamihi fi dunya shahadatu an la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Alisembyayo ekigambo ekyo aliyingira ejjana. Olibeeramu abo oba olibeera mu bantu balajjana nga bava mu nsi, alaba emaali, alaba abakyala, alaba abaana. Kigambo ekyo kikulu era Allah atunyweza nakyo bw'ofa nakyo ne mu kabuli. Mu bibuuzo ebisatu eby'omu kabuli, ekibuuzo ekigenda okubeera nga kikubuuzibwa man rabbuk. Naye lwaki obeera ku nsi kuno ng'ekigambo ekyo tokitwala ng'ekiki ng'ekikulu? Sanga abasiraamu bangi nga n'ekigambo ekyo okukyatula tamanyi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naye nga ne ku lulimi tekikola ki? Kigambo kiga nti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naye abantu batuuka la ilaha illallah, illallah. Kikorereko okitegeera amakulu agakirimu. Bw'omala okutegeera amakulu agakirimu, tewaliyo kikwetaagisa genda mu masaŋŋanzira ne weeyambula, kubanga okirina. Tekikwetaagisa kunaaba munnyo, kunoonya mikisa mu munnyo. Ekigambo ekyo buli w'oba nakyo kizito, kubanga kyekimbiddeko eggulu n'ensi. Allah kwe yatumira bannabbi bonna yabatuma ne la ilaha illallah. walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Yabatuma ne message ya la ilaha illallah. Kigambo ekyo mukisaasaanye, mukiteeke ne mu famire. Faayo nnyo okulaba nga olina maama wo atali musiraamu, okumutuusaako mu message ya la ilaha illallah. Muzeeyi wo gw'olina, bannyoko b'olina, tulina bannyinaffe abamu beerokosa ne bayingira amakereziya ne bagala aleluya, ndi mutabani wa Zubayiri, ndi mutabani wa Jimuwada yanzaala. Naye wano ndabe we wali ekkubo. Bannange abantu mbategeeze bukulu bwa la ilaha illallah. Atereka kukira amabulaami. Mulimu abatakifaako, ye n'ayagala akiteeke mu kiki? Mu kiraamo. Bwenfanga mubutwalanga ne la ilaha illallah. Ekugasa eki? Ekigambo ekyokubiri, tusome Qur'ani. Okusoma Qur'ani kyabwatteeka, si kyakyeyagalire nti bwenjagala nsoma, bwenjagala sisoma. Abamu tetufaayo ku kusoma Qur'ani, ne twagala batukolereze khatima, batuweereze. Sirabangayo hadisi nga nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam nti omufu bwe bamusomera khatima ne bagimuwa afuna empeera. Nabbi ayogera asoma, yaga nti man qaraa harufan min kitabillah, asoma harufu mu kitabo kyani? Kya Allah. Uliddemu omufu nti omufu bamusomera
aga nti man qaraa asoma so si gwe bakola ki so si gwe basomera. Owangaala otya mu nsi muno nga tomanyi kusoma Qur'ani ate ng'ebirala byonna obifaako oyagala kubiyiga, byonna ebirala oyagala obiyiga ebyensi. Osumulula essimu buli kapeesa n'okasuula wali n'ogizaawo. Kompyuta osobola ogisumula yonna n'ogiyiwa wali n'ogizaawo. Emmotoka yonna ogiyiwa yingini n'ogizaawo. Naye we bituuka ku Qur'ani nti amaaso tegakola ki? Manafu tegalaba. Ffe taata yatukotoggera, tetwafuna mukisa gusoma busiraamu. Bwe temwafuna mukisa obusiraamu ne buba nga bwavaawo. Waliwo emyaka egitasoma busiraamu gyegiri. Basahaba abasinga basiramuka baki? Bakulu. Naye basoma obuki? Obusiraamu. Ffe tulinda ki obutasoma busiraamu bwaffe? N'ekitabo Allah kye yatussiza Qur'ani n'obeera nga gwe okiraba bulabi, obikkula bubikuza empapula, ate mugenda ne mufuna basseeka babasomesa irimu ebanafuya nagaa kuzimu ku ibaada ennene okutunula mu Qur'ani obutunuzi bwoti. Obanga atunudde ku Kaaba akali nayo n'owangaalira mu kugitunulako obutunuzi obikkula bubikuzi lupapula. Olowooza bamalayika bawandiika, ogitunulako obutunuzi. Basseeka babasomera irimu ebanafuya. Oli watunula obutunuzi mu Qur'ani kuva ku peegi paka ku peegi, akati bambi naawe n'osigaza ogwo n'ogitunuulira. Olumala ogimalako bambi ogitunuulira n'ogiteeka mu kifuba. Kati ogyagalamu ki? Oba kubanga ogyagala walitaddeyo amaki? Amaanyi n'ogisoma. Banayi ndi ku nsonga ezituleetera okwesiima ku dunia ne ku akhira. Ngambye ekisookera ddala shahada. Ekyokubiri kusoma ki? Qur'ani mwemuli emikisa. Aslul baraka fil Qur'ani, ensibuko y'emikisa Qur'ani. Aslu saada fil Qur'ani, ensibuko y'okwesiima Qur'ani. Wa aslu ilmu fil Qur'ani, ensibuko ya irimu yonna eri mu Qur'ani. Tewaliwo walala wogenda kufuna irimu etali ki? Etali Qur'ani. Some Qur'ani. Nigwe n'obeera owangadde mu busiraamu ekitabo kya Allah tomanyi kukisoma, wabula oli awo bubeezi, naye ng'ate ebirala obitaddeko amaki? Amaanyi. Webatuuka okusaaza magaribi awo buli omu n'amagamba gaani? Sheeka otewali hafizu. Naye zuhuli mwenna mugiyiikiriza kubanga ebeera mukaki? Mukasirise. Tusome Qur'ani tugiyige, ate tusomese n'abaki? N'abaana baffe bonna abawala n'ab'obuki. Muyigirize abaana Qur'ani ebakuuma, mubayigirize Qur'ani. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Abasinga obulungi mummwe yeyigiriza Qur'ani n'agiyigiriza abaki? Abalala. Ensonga endala erimu okwesiima ma'rifatullahi jalla jalaaluhu bitawhidihi wa asma'ihi, kwe kumanya Allah mu kumwawula n'otegeera amannya ge n'ebitendo Allah bye yeetenda nabyo. Kyova Ibnul Qayyim alayhi rahmatullah yagaa nti alladhatu atamma, obuwoomerevu obulimu obujjuvu obusinga n'omubisi ogw'enjuki, walfarahu wassurur, n'essanyu ery'oku ntikko, wa tibul aish, n'empangaalo ennungi n'ogaa nti oyo ali mu bulamu bulungi, wannaim innama huwa fi ma'rifatillah, kiri mu kutegeera Allah. Wa hadha wajibu, kutegeera Allah kyaki? Kyatteeka. N'otegeera amannya ge gategeeza ki? Amakulu agagalimu.
so sikkeera bukeezi gayimba ku makya arrahman jalla jalaalu arrahim jalla jalaalu naye nga tomanyi kyekitegeeza. bwomala okutegeera nti arrahmani allah ye muki ye musaasizi, lwaki tosaba allah akusaasire? lwaki obusaasizi obunoonya awalala? arrahman arrahim wakisa allah, almaliku lquddus ye mufuzi allah yatukula, talina kimutendebwa allah nekirimu bukendeevu. taqaddasa asma'uhu, amanya ge gonna allah matukuvu, ate allah kyeyeyita akiri, byetweyita tetubiri. uli waga nti oyo saabalungi wejjinja nga sina mulungi, naye allah oga nti alqahar mukasi allah, allah kaka. fyonna allah yatukaka tubeere kyetuli, allah yatukako okubeera kyetuli, si ggwe yasalawo allah obeere omuntu. abakubanga allah yasalawo n'akukako obeere ekisolo era kyewalibadde, naye allah yasalawo kahar, asalawo allah n'akujja mu bulamu obwensi, n'akujja mu kalina mwosuza olunaku lumu bwoti. kaharu allah akulesa omugole w'olunaku oluki olumu, n'akulesa amabujja amatoyi. kaharu allah, jabbaaru kirimanyi allah. tegeera amanya ga allah amakulu agagalimu, so sikkeera gayimba buyimbi nga bulaadi naye nga n'amakulu tegalimu. bwetegeera nti allah assami' yoyo allah akola ki? awulira. kuwulira allah okujja mu kitiibwa ki? allah akuwulira. lwaki oyatula allah ebimunyiiza? lwaki owemula? lwaki oyogera ebyekikaafu ng'omanyi nti allah huwa assami' albasir? allah yakola ki? yalaba. lwaki obeera mu bifo allah watayagala akulabire? buli wotegeera ebyo n'otegeera allah, ma'rifatu llahi jalla jalaaluhu bi asma'ihi wa sifatihi bi tawhidihi, n'obeera nga allah omwawula n'omukakasa. kutegeera allah, kyava ibn qayyim yaga nti alladhatu atamma, obuwoomerevu obujjuvu obusinga n'omubisi ogw'enjuki, walfarahu wassurur, n'essanyu erya waggulu, biri mu kutegeera allah. buli wotegeera allah oba omaze, otegeera allah oba omaze. naye allah tetunaba kumutegeera. oba olaba tusala embuzi nti twegobako biki? bisiraani. tetunaaba ebbombo olw'okuba tuvudde mu buduukulu, kyebamala okusiba mu kkomera n'otanaaba bbombo ojja kwereetera ebizibu. kasita otegeera allah, otegeera nti allah huwa arrazzaq, allah yatugabirira, n'otalwanagana na banno ku riziki, n'omanya nti allah ajja kumpa, ye mugabirizi allah. naye abasinga obungi butategeera allah kyekitukola ki? kyekitusumbuwa. yagaa nti watawhidi yaftahu lilabd baabu saada. tawhidi okutegeera allah kwekuggulirawo omuddu baabu saada, omulyango gw'okwesiima. wallahi billah, teriyo yesiima nga tamanyi allah. gwe ne bwankubadde omulabanga yesiima, tali mu kwesiima. nanti alladhatu tamma wassururu walfarah, kubanga essanyu n'obuwoomerevu obwa waggulu fi ma'rifati llah, buli mu kumanyani allah. kati okumanya allah kwekuggulirawo omuddu omulyango gw'okwesiima. abantu balina obukendeevu mu butategeera allah. abantu balina ekizikiza mu mitima mu butategeera allah. naye okwesiima ddala kuli mu kutegeera allah. kyava ibn qayyim yatugamba ti at-tawhid yaftahu lil'abd baabu saada, okwawula allah kyekiggulirawo omuddu omulyango gw'okwesiima. n'olaba oli ng'alina ssente, omulaba alya bulungi naye nga tamanyani? tamanyi allah. tewali kwesiima.
naye ffe tulaba abantu bali mu kwesiima naye bamanyi Allah, amanyi Allah yali mu kwesiima, ategedde Allah yalina okwesiima okwenjawulo. Tuli ffenna basiraamu, n'olw'ensonga eyo tuba twagala okwesiima tubeere nga tutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga endala erimu okwesiima arrida bilqadari, arrida bilqadari, okusiima okugera kwa Allah. Oli musiimu n'ebyo Allah byakugeredde awooli. Abantu balabanga abatali basiimu era balaba Allah bali azaamanyiza. Abamu bavamu n'ebigaa nti Katonda tali feya. Ng'ayinza atya obutabeera feya? Eyakutonda n'akujja mu lubuto lwa maama wo, wali tolina kyomanyi, n'akuyigiriza, n'akulabirira Allah, n'akuteekako amatu agawulira, amaaso agalaba. Abakubanga Allah yatuteekako amaaso nga tugasasulira. Yaka mwalize bwe muti mbungi mu jjuma, senga abamu bagamba twazikidde dda, sisobodde kujja ezikyaji nga sizikola ki? Ogamba otya Allah nti tali feya. Arrida bilqada walqadari, okusiima okusalawo kwa Allah n'okugera kwe. Bwaba Allah bw'ati embeera gy'akutadde musiima, bw'akuleetera embeera ng'oga nti alhamdulillahi ala kulli haal. Bw'aleeta embeera ey'essanyu, alhamdulillahi alladhi binicmatihi tatimmu salihaati. Yogenda okulaba omuntu nga si mumativu, naga nze n'ebyesswala nabivaako, namusaba nendeka. Katonda tali feya. Bannaye Allah tetumwogerako bigambo. Tusiima okugera kwa Allah okulungi, khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Tuvulaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagamba saadatul abd, okwesiima kw'omuddu an yuslima lil maqduri, kwe kubeera nga akkiriza ebyo Allah byamugeredde. Kwe kwesiima kw'omuddu. Allah akutwalidde baana noga nti qaddara Allah wa ma shaa fa'ala. Allah atutte mukyala, qaddara Allah wa ma shaa fa'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nerekaga lwaki nze gwagezesa? Oyagala agezesaani? Alina kugezesa ggwe. Ekigeze ekyo gwe okisobola. Ate Allah yagezesa abaakulembera ennyo. Allah kyava tugamba mu Qur'ani ekitiibwa, ahasiba an-naasa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Baagala boogere bwogezi bantu nti bakkiriza nga tebagezesebwa. Allah kyavaga nti walakad fatanna alladhina min qablihim, twagezesa abaabakulembera, abaabasookawo Allah yabagezesa nnyo. Fe Allah talina kyatugezesezza kubali Allah be yabagezesa. Naye arrida biqada'i llahi wal qadari, okusiima okugera kwa Allah. Ensonga gye njagala okusembyayo gye tulina okubeera nga twekwatako mu kwesiima, bwe tuba twagala twesiime, at-tawba wal inabatu ila Allah. Bannange okwenenya okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Essaawa yonna Allah tumusinkana, naye amazambi ge tulina tugenenyezza, kubanga okufa tekulaganyisa muntu. Bamalayika buli kiseera batukyekingako mu mayumba gaffe. Weetegese, weenenyezza, tawuba ogikola oba oli mu kujjuza mugugu gwa mazambi. Bw'oba oyagala okwesiima ku duniya ne ku akhira, weenenye, kubanga amazambi gakosa ne ibaada ze tukola. Amazambi gatunafuya ne ku ibaada ne zitulema. Era mu bimu ebitulemesa ne ibaada ez'ekiro, salatu tahajjud,
kwetaba mazambi. Bani Israila Allah yali abawa ebyengera, we bajemera Allah ebyengera ebyo Allah n'abibajjako. Yabawanga ebyokulya okuva mu ggulu nga bakeera bukeezi ku makya kulya, nga Allah abataddeko akakwakulizaaka byabawa tebabitereka, kubanga Allah abireeta ate lwaki batereka? Ne batandika bitereka. Yava nabbi yaga nti lawula banu Israil, tebaba kuba baana baki ba Isirayiri n'emmere teyaligaze. Ekyo kyava ku bo, ennyama okwonooneka abo, ensobi eyo gye baakola Allah n'abaleetera ekyo. Gw'olowooza ze tukoze tolinaako sheya ku kutabanguka kw'ensi eno, ku kutabanguka kwa famire yo ku mazambi g'olina? Bwe babanga bali ekyo baakikola, Allah n'ababonereza n'ekyo. Ffe tukoze bimeka ebitasobola kuvaako buzibu eno ensi nga bwe mugiraba olwaleero? Weeweddemu baraka, baraka ziwedde mu nsi, baraka ziwedde mu maka, baraka ziwedde mu baana, baraka ziwedde mu buli kintu kyonna, lwa nsobi zaffe. Naye ekisobola okututeeka mu kwesiima kukola ki? Kwenenya. Mu bimu ebitakeereyosebwa kwe kwenenyakwo eri Allah. N'olw'ensonga emukkirize kome wano, Allah tusinkanye omulundi ogujja. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyiza mu kifo kino, atukuŋŋanye mu Jannatul Firdaus, atumalire obwetaavu bwaffe obw'edduniya n'akhira, atulongooseze ezzadde lyaffe lye tuzadde ku mwaliro guno ogw'ensi, atuwa abaana abalongoofu, atuwa abakyala bannaddiini abalongoofu, atuwa abaami bannaddiini nga balongoofu. Tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze kubeera nga tumusinza. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okwenenya nga tetunnaba kumusinkana. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme kutujjulula okuggyako nga Allah atusiimye. Tumusaba Allah asaasire bakadde baffe bonna abali wansi w'ettaka, abaali abakkiriza abasiraamu, Allah bagaziize entaana zaabwe, abasonyiwe ensobi zaabwe, atusinkanye nabo mu Jannatul Firdaus. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tuli wano we tukuŋŋaanye mu kifo kino, Allah ayingire mu nsonga zaffe ez'ekyama n'ez'olwatu, atukingirize endwadde, buli omu Allah amumalire ebizibu bye by'alina, by'omanyi ne by'otamanyi. Saba Allah abeere nga abikumalira. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusembereze abantu abalungi, atwewaza abantu abakyamu, atukingiriza ab'amaaso amabi ab'ensaalwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusiime nga tukyali ku nsi kuno, ate era atusiime ne ku akhira, atuyingize ejjanaye ey'emirembe. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.